ntule. Bw'obanga owangalira mukono nkakasa ng'omanyi oluguudo oluva e Nakadindiri okudda e Lukoowe awali omugga ogwawula disitulikiti eno ku Yeeruweero. Oluguudo luno lujjudde ebinnya ate bw'otuuka ku kyalo Buyita ne gujabagira kubanga buli nkuba lw'etonnya buba buseerezi ate nga ku musana enfuufu yeekwaniriza. Abatuuze n'abakulembeze bagamba nti embeera y'enguudo zino ekalubirizza nnyo eby'entambula, eby'obulamu n'ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe. Mu budde bw'ekiro era abateekwa kufiira eno kubanga teri abasobola kumugjayo okuggyako ngo kalakita yezze nesobola okumugja eno. Naye omuntu gwandivugidde dakika 3 omaze omuvugidde essaawa 2 naye nga kiki piki ye bannamu naye ng'ebinnya n'otuuka noga muveeko mutambulira omukazi olubuto n'omutambuza kumpi kilomita nnamba. Eyo etuyambe kukubo kubanga naffe tuli balonzi era tuwa musolo. Enguudo endala eziri mu mbeera ng'eno kuliko Ndesebwegiire okutuuka e Matumbwe ssaako n'oluva e Kitambala, Ndiba Kayini n'olw'Amayangayanga olugwa e Nakifuma. Abatuuze baludde nga baagala gavumenti ebajune ku nguudo zino. Obwavu butukutte ffe tuli balimi na balunzi. Abantu beno balima enva. Ffe twali tutwalira ddala enva ezo nga ziriisa abantu b'e Nakawa nga abantu baffe balima entula, biriŋŋanya, muwogo ne lumonde. Naye kati byasalikako kubanga emmotoka tezikyasobola kutuukayo amakubo mabi. Ne woofiisi gye baayitanga eya Yoweri Museveni ng'akyali mu yeekera. So olutindo olwo tusaba lutindibwe kubanga kijjukiso kinene nnyo. Kati wiiki eno minisitule y'ebyenguudo yatongozza omulimu gw'okukola ku nguudo zino eziweza kilomita 28 nga gwakumala emyezi 10. Abadde minisita w'ebyenguudo Jeno Katumba Wamala mubaka bwe yatisse RDC w'e Mukono Fatuma Ndisa Bannabitaka yasabye kampuni ezikola enguudo okukola enguudo nga ziwangaala nti ku luno essira lya kuteekebwa mu kuzimba enguudo mwasanjala kisobozesa abalimi n'abasuubuzi okusaabaza emmaali yaabwe. Abatuuze baffe okubeera nga mmwe basaale mu kuinspectinga mu kumonitoringa supervisory work mugirekere batekiniko naye buli kyolaba nga tekiteredde enamba ya RDC gikube. Tukidde ekizibu eky'amaanyi tetukyasala amazzi gajja ne gakrosinga abaana baffe tubasomera eno kugamba nga n'obwoba oyina emmwanyi ng'ogisomosa oba muceere toyina woyita. Nze kamwa koogera nagagwamu ab'eryato abatega ebyennyanja be banzijjayo wansi nga gantwala ku nze. Zo kampuni ezigenda okuzimba enguudo zino zisabye bassentebe b'ebyalo okukolaganira wamu nazo zisobole okutuukiriza ekigendererwa kya gavumenti. Naye engeri ya contract eno eya interconnectivity teriimu compensation. Teri wadde nti ba central government egenda compensatinga obanze contractor. Tubiwa abatuuze balina okubiwaayo ku lw'obulungi bw'ekkubo bafune ekkubo eggazi erigenda okubagasa. Enguudo kye kimu ku ebyo gavumenti ya NRM bye yeefuniridde okukolako okwongera okutumbula enkulaakulana y'eggwanga.